Hallelujah. Amen. Namogambe tesitani oba ayagala agende yeetugire ku munyanja. Mukama ebazibwe twagala okubebaza mwebale nnyo mwebalire ddala mu linnya lya Yesu. Naye musigaleewo sirabagamba kuddayo. Olwaleero tubadde mu program. Today we've been in a program. Program ya weddemu ku Sande n'omulabirizi Salongo. Bwabadde afundikira n'atugamba as he was winding up bingi ebigenda okubaawo. Many things are going ne to happen. mubuuza dokita biki naawe. And I was trying to trigger him. Olwaleero that today ngenda kuyimba I'm going to sing ne Nalongo wange. with my Nalongo. Amina. Ne mubuuza ne dokita. And I continue to mugera kuyimba lulimi ki koye Luganda nti ne Nalongo tiye. I asked about the language. Njagala ng'oyimiridde tugenda kwaniriza so we are going to Salongo ne Nalongo bajje batuweereze mu linnya lya Yesu. Akalolo n'engalo ebyaniriza Salomo ne Nalongo ne mugonjoola. Salongo tukwaniriza ezengalo akalulu tebimala kwaniriza Nalongo ne Salongo. Hallelujah. Amen. Ali byuma ekyo kibeera kyekyo. Amina. Mugambi obalaba Salongo nena engalo nemmwe. Salongo tukwaniriza Nalongo tubaniriza mutuwe mu linnya lya Yesu. Mukama yebazibwe nnyo. Tusanyusa okubalaba mwenna bakwano baffe. Mwebale nnyo mwebalire ddala okujja. Mwebale okutwagala okutuuka ku kino. Kati nga batugambye tuli mu kutandika butandisi. Katusooke tuyiwewo tulonkinga ate ekinene ekiri mu kutandika. Mwetegese? Ono ye Nalongo wange. Ono ye Miracle Nakato Kiganda mugonjoola. All right, genda mu maaso ssebo. Ogulumizibwe Mukama Katonda wa Isirayiri, omulwanyi waffe, oli jjembe lyaffe ly'obulokozi bwaffe, amaanyi gaffe wetutabirira n'amaanyi. Ndowooza gye nvudde nawano wendi olwaleero, maanika emikono ne nsinza kuwa Mukama obadde ggwe maanyi gange. Ogulumizibwe Mukama Meroya wange Kanyama wange maanyi gange Tata wange Ogulumizibwe Mukama Yesu wakola eby'amaanyi ssebo kitegeezebwe Mukama w'amaaso wakoze eby'ekisa. Obungi obunnumbye nga bangi bamanyi ngenze emirundi mingi n'ontaasa. Ogulumizibwe Mukama juzi COVID wano yali antwala n'abasawo nga beesibye bwe wakomyawo essuubi muze era ekisa kyo kyamponya. Gwe maanyi gange Ogulumizibwe Mukama munnange Mukama wakoze ebyekisa. Kabaka wange Ogulumizibwe Mukama wange eby'amaanyi ssebo Mukama wakoze ebyekisa. Abantu bamubaze bannange nti omuzimba buno talina n'abaana munda naye Mukama
kiswalo eyengalo ngone ndikunda sabusa kyamagero kyange mirabona katoja lyakabimba tiwo gwe katonde jawe shikume nopesana wemanyi gange Ogulumizibwe Mukama ebyamanyi otenderezebwe Mukama wemanyi gange ebyekisa nga covid amaze okunyweza era nga ndi wansi okulya nga kuzibu okuyimirira nga kuzibu okutambula nga kuzibu okgenda mu kirabiro nga kizibu nga maze n'okutumya ekkalaamu okuwandiika ebitonotono era nga n'ensindi yeeraliikiridde ekiro Mukama najja naŋŋamba nti Kiganda togenda kufa nga bwe nawonya Daniyeli mu kinnya ky'empologoma naawe bwe nkuwonyeza nazuukuka ne nkigamba Sindi naawuna buwonyi ennaku 3 ezaddako nalaba kuyimirira kutambula n'okutandika okukola bye nali sisobola kukola neewuunya era mwebaza oyo Katonda awonya asumulula ataasa era adduukirira weebale Mukama okumpa second chance erinnya lino aligulumizanga ennaku zonna babadde akaaba amaziga buli kadde noto bya bbiro nalirakuze okimanye tulina Katonda w'amaanyi sibyakusaaga oyo yalabirira abatalina yagaggawaza abaavu olabyeko nawonya agalwadde agakamwe mwesige yekka yayamba Ogulumizibwe Mukama bw'akola ebyamaanyi sebo otenderezebwe Mukama bw'akoze ebyekisa fenge ekkanisa otugyeko ekivume tuwonya okuswala Mukama ogulumizibwe ebigambo byaliwo nga byogerwa byabisirisisa otenderezebwe kati ono bebibbira bwe waffe Saalongo ono mwana wa kkanisa Mukama ogulumizibwe otenderezebwe ekitiibwa kikukwana Ogulumizibwe Mukama ebyamaanyi sebo otenderezebwe Mukama bw'akoze ebyekisa Ogulumizibwe Mukama bw'akola ebyamaanyi sebo otenderezebwe Mukama bw'akoze ebyekisa Ogulumizibwe Mukama bw'akola ebyamaanyi sebo otenderezebwe Mukama bw'akoze ebyekisa ekitiibwa kibeere kya Mukama goba okubira engalo ezisingako